يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. عباد الله ekyokweyigiriza kyaffe ekyolwaleero dhikru lmauti wadduniya, tugenda kulaba kufa n'edduniya. baddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala, kyesanze olwaleero ng'abaana Adamu okufa tukwerabidde. Oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala atutegeeza n'atugamba kullu nafsin dha'iqatul maut, n'agamba abange mmwe abantu kullu nafsin, buli mwoyo gwonna gwonna gwakutunkizibwako okufa, buli kyonti kyonna kyakuggwawo. baddu ba Allah kitegeeza ki edduniya eno gye tuliko olwaleero tugenda kufa, naye eggwewo, n'ebitweyagaza byonna tugenda bireka ate nabyo bisaanewo. nze naawe olwaleero ffenna abatudde wano ze kabuli zaffe olwaleero, byebinnya byano bye tuli wano olwaleero bagenda kusimira nze, enkya tugenda kusimira ggwe. baddu ba Allah, ze kabuli zaffe eziri wano olwaleero, n'omwana Adamu agenda neerabira ti munnange nyina masirana, obudde bwange nina gye nava, nina gye nnyina okudda. Allah agamba oweekitiibwa ti omuntu anaataasibwa okuyingizibwa omuliro n'atwalibwa mu jjana, yagenda okuba nga awangudde, yagenda okuba nga yeesiimye, yagenda okuba nga amaze. naye agamba wamal hayatu dunya illa mata'ul gurur, buno obulamu obwensi tebuliimu okujjako mwana wattu, kiri awo kigayaza budde nga tugenda. Allah subhanahu wa ta'ala tutegeeza n'atugamba mu surati al-Waqi'a falawla idha balagatil hulqum, abaddu ba Allah omwoyo guba gumaze okutuuka mu ddookooli, omwoyo gw'omwana Adamu nga gumaze okutuuka mu ddookooli, wa antum hina idhin tanzurun. baddu ba Allah tubaawo nga tutunulidde maiti, tutunulira muganda waffe agenda, wa antum hina idhin tanzurun, mubeerawo mu kaseera awo nga mutunudde. ne baddu ba Allah abuuza agamba ani asobola okuzza omwana Adamu oyo mu kiseera Allah wamutwalira? Ani asobola omuzza? baddu ba Allah tubaawo nga tutunulidde maiti, tutunulira muganda waffe agenda, wa antum hina idhin tanzurun.